n'abawagizi baffe abalungi tubeebaza okuwagira Real Films Uganda era nga bambi mutubeereddewo mu buli kimu era tubasuubiza naffe okuprovidinga projects ezisinga mu nsi yonna. So tulina ekipya kye tuleeta bakiyita Abduction Locked Out in the Dark. Kamuvi kalungi nnyo, kali so inspirational. Kamuvi kakwata ku mbeera ya bulijjo ensi yaffe mwe badde eyita n'abaana baffe abasinga mwe babadde bayita. So bambi nsaba mwenna abawagizi baffe n'abatannatumanya mbasaba mutuwagire cause kamuvi kalungi nnyo era kagenda kutunda buli wamu kajja trending nga kyemmanyi. Bampita director Mubi Richard era nga nze mbadde director waako alongside Oscar Mr. K alongside Munigiba Dennis. Era bambi mbasaba ekintu kimu mugende ku page ya Real Films Uganda Munigiba Dennis you subscribe waliwo akadde nako ka clicking emu osobole okuba nga ofuna ebintu byaffe byonna bye tuba tukoze. Tweyanza nnyo. Ennabi wa geto sikubwambanga mujemba bangule nze ndi nnabi wa geto sikubwambanga oba olina embanga weesonyiwa embanga